nakupenda mwena nabapenda nabakunda. Bane mwasibye mutya. Good evening. 21 questions. Evelyn Mike. Bane esanyu lingi akawewo. Please guys. Tea and tea leaves sibya bay. Ngendo gula majani g'ebitaano, teka amazzi ku sigi, teka amazzi ku pako, nywa chai. Empewo nte konsenso binkwegayiride n'olya capital. Kati gwe yalidde capital na kuregula rempewo. This is the good news. Numida yeyoke gendo kutaasa okuva mu embeera. Nga capital wamulidde, stock to kyalina, kwata bukwasi simu yo. Teka mu download genda ku Google Play Store downloading a Numida app osobola okubanga ate weewola akasimbi akabagenda kakuwa mu ssaawa 24 zoka gwasalawo ntino loni yange ngenda kyasula mu nnaku 15 oba ngenda kyasula mu nnaku 3 oba ngenda kyasula mu nnaku 45 oba ennaku 6 bana Numida ekuwe betu n'ogaba muno banne loni yange genda ofuna yesende zino wezi ngenda kubanja kyasula muli ne banga bweliti ne weti bana omusuubuza ali tokaaba nga Numida ate bwe Numida ndekamu ensimbi kyovola ate munnange nange njagala ate nawe kutekemu ensimbi nsanyuka nga naye bwosanyuka nyirire nga naye bwonyirira bana ebyange bitambule nga nabyo bitambula bana Numida yajja okubanga etasa fenna abana Uganda so bakubirako ku 0207070000 so okubanga ate omanya ebisinga kaona ko lero nina Black Beauty in studio and the drums tada Ogambotya. How are you? I'm fine, thank you. You smell well, you're beautiful. Buli kimu ekikuliko. Before we even continue, nino gamba banange Uganda tugenda beera. Balancing muko balance the boat. We balance the boat. Two in one kubanga Uganda lubampi. Manager yangambye interview genda beera mu Uganda ne ngamba embogo zengendo bawa. Era no manager mugambe Oluganda tulukuma mu just interview ya leero ne munyinga. Nino beeranga. Leero mbadde nga buli omu buli ajja Uganda strictly. Ngoli practicing. Strictly. Gamba I'm going on national TV. Uganda. Well, nale mpita mu profile yo nganda boli actress. Omanyi ala kwisa mu bitiwa by'abantu. Ate nganda boli muyimbi. So byonna bikola. Which other titles do you have that tutamanyi? Kalecha actress njagamba specifically comedian. Oli comedian. Nkola mainly comedy skits, mbadde nkola ne stand up. Then Oli serious oyimira ono sesa abantu. Nachikolako I think about like 2-3 months ago nga omanyo kwasaganya music, comedy in brackets acting, waliwo business, oyina okulya, oyina okwefeeding, oyina okwebeezaawo. So it's a little bit hectic. Naye ogezaako kyosobola, you don't kill yourself. Ogezaako kati sawa zino tuli ku muziki. Tuli kunakupenda. Banange tulina Cindy Kodz. Era bena nakola agenda bitunnyonnyola. Amanya gamatuufu. Iseren Cindy Okodi. Ndi muwala mulango. Balira. To be specific, Alebtong Kalo. Oyagala Kalo, byonna tubikutuusa. Wali abasajja nga bawanvu. Babalina ka skin color nga kako. Ennaku zina nti abantu ba mixinga nnyo. Abaganda abateeso abaki kati bali abali original nganze. It's very hard. Yes, naye mbebaza nnyo okundeeta wano omanyi ba upcoming. It's not easy for people to give you attention. No, but also the fact that muna now wefaako you know waliwo balira babeera bagamba ka some talented bajja kunoonya, but the fact that now weesitukira muno ogamba why kangende ensi emmanye. So katika Kodz kano lwaki mumanya gonna asawo ne wayita Kodz Okodi katenga ndaba when I introduce myself nengamba Cindy Okodi olabanga waliwo abatasobola mentioninga Okodi nga sometimes baji mentioninga wrongly kati nengamba let me cut it for them so that it's a little bit more, you know, sexy. Oshtegera Cindy Kodz. Kati ogamba Cindy Okodi omuntu abaloza you introducing a politician. Oshtegera Pastor Okodi oli Okudi. Wenda ugamba towera mwala wa Pastor Okudi. Anedda but you know Pastor Okudi mumanyi. Era abasinga era abasinga nedda ndoza aba Eastern. Era abasinga we ngamba Okodi. Baba manyi Okudi. Baba bamanyi. Era kati these days we banga ngamba yes kubanga omanyi omuntu nga akiremeddeko. Waliwo abagamba nti no you're denying your people. Kati olimo gamba yes is the one. Waliwo video gye nabadde ndaba like 7 months ago. Omanye ebya YouTube byawukanamu ne mu reality. So basically watandika ddi ebintu by'okuyimba? Ebintu by'okuyimba nabitandika dda nenga omanya abazadde. You know, so you first finish school
Bo bagamba nti no, you have to first finish school ebirala obikolanga. For us we know you've graduated. Era nagenda nenkola BBA yange nenkola marketing. BBA tegeeza ki? Business administration. Bachelor of business administration. Business yange sasa nsolo kujinkolera plan ina. Sasa nolaba my own business ndikwe marketing. Meaning I'm doing what I actually learned. Nakola marketing. So right now I'm marketing myself. Yes, so I'm practicing what I did. I didn't waste my parents' money. You didn't waste your parents' money. But were they in favor of what you decided to do? Yes, they were. My dad dressed his soul yafa. Iranga abadangamba jokingly ngangamba njabera manager era chikulaga nti someone was really willing and interested. Ne mama wange ne sister chamanyi saa zino bali ku TV. Babadde so excited, you're going to be on TV. They're very supportive. Goberanga family nga they don't support you, even you it becomes hard for you. Okwepushinga kubanga ebintu bya music. Actually anything, even not music, business wise, buli kimu wetaga family. Once the family is not there as the background, it's very hard to make it. Kambuze, family okusupportinga kitagisa ki kubanga bakuwa sente or even mental support? No, the money is also there, the money aspect is there, but the acceptance. Okushikiriza nti kati sindi muyimbi. Kati nze nina story. Family yange, yes, it has accepted me. I love my family so much. Ne kati church, waliwo church. Je nasabamu nga ndina mu choir. Chamanyi boyfriend wanga alina seka kubanga he was watching me in the congregation. Kati church some mentioning name agala issues it's one of those big churches ebera ne cantantas Christmas cantant ebyo ngitegedde ne oteyongerayo kati nembera I was in one of their regions kati nengamba ntino I want to serve the Lord ebisere bisinga people look at artists as people who don't believe in God baba tulabanga byamasanyu era recently when alaba Pastor Bugembe, his latest song. I felt it. I got rejected. Chasing out of the choir. Ngabagamba nkola secular music. Mutima nenebuza, but then those church is for everyone. Buli omu agenda mu church. Ate bobe nyini ba pastor. Bobe nyini ba pastor agenda in front ne bagamba before coming to church, badde ndi mulogo, badde nkola kino, badde kati ne webuza. Nali mufere. Oshtegera. Ate nga even personally ninako some gospel music. Kati that thing depressed me. Yes. Omanyokera kumacha n'ogamba, okay, let me serve God in one way or the other. Chibustinga that confidence, you know you're trying to help as you're doing your own kahaso here. Ne one was having mukama. Ngendo yanga bansindikira message. Todda mu choir. Nakola cantant esooka. Nenze kyenawulira ku ground. Omanyi wabeerawo bu rumors awo bowulira. Bangamba nti nanyuma nnyo n'enkisusa. Kyokka jjukira sirichi. Married. Most of those pastors. Simanyi wabali funny obachi, but the wives who are uncomfortable. Kati wabakulabanga you over outstanding. Ngolitu ngendola aka message nga kangamba your values don't align with our byakoze bitya. Nekagwamu awo. Byebyo kati doza wini success nekimujika mukitegera wembagamba nti me and the church. Sometimes do not want to connect. Ndoza ngende nasana kubanga nda abayimbi bonna bagenda nasana. Kubanga ndoza kati I never used to understand why buli omagenda nasana. When that happened to me nentegere era nze ngenda wa Pastor Bugembe kati. Sawa inogena chika tundukira nasana banera Pastor Bugembe kansubira space to China wow. Kubanga tuli kujja banji. Well, you talked about your father. May he so rest in peace, and I'm so sorry about that. Okay. I know the pain Joita Mungo losing omuzadde. Ni wankubadde olina gwolina, but of course waliwo connection Joba wafuna n'omuzadde oyo omulala. So omugambe daddy we yali akugamba nti no ajja kumanaginga. Bobanga otandise bw'otandika no process y'okubanga oyimba. Isn't there a point to reach n'ogamba I wish dad was around, regardless of mami okubanga waali, kubanga mami yatakusubizanga kukubeera manager. True. I wish daddy was around. Of course, dad abadenga best friend wange. Omanyi daughters and their fathers. Fathers usually buli chimo wa mugamba chino yati supportinga. Akuleka nokola your own mistakes. Of course, inkera kumacha not even about the music only. In fact, ngaya kafa zabadde nesimwe nengo lumungi kubira. Yes, nenga chimantino yafude. Sintino it's only music, but daily life. This is somebody who you talk to every day. Ngomanyi ntino no matter what happens, dad is there. Nekati munange mukama left me with my mother mwagala nnyo. Era oli omuleka n'agenda n'awummula
you start a new life with the people who are there. Kubanga nze nina kyenkola era ge magezi ge mbadde ngenda okuwa. I lost my grandmother last year, but she's really someone gwe nabeeranga naye gumanyi omuntu gwe wakula naye nga mama ye taata. Naye nze bwe mbanga era kinjagala omugamba. Chimugamba, she's not around, but I sit in my car or my bedroom. Then Chimugamba, judge your money. Solution. You feel that relief. Tino yogera naye yakuwulira ne goyinza otamulira. Yeah. Kati yogeze ne yogera ku wasoma BBA. So ko tutambuzeemu ako engeri gye wasomamu primary wagisomera. Naye nga gyomambe chachi gye wabaddemu oyinza okuba oli planned kid. Chachi. Nalabako ka TikTok ngenda mukopo oyo muwala bamubuuza mbu which schools did you go n'agamba those schools did not pay me money to advertise them. Bye nange sigenda kuddamu yonna gye nasomera advertising for you. Oba okola ka advert balina okusasula. Mobs is okay. We have very few universities kati buli omu agenda ku mobs makerere. Era basoma BBA basomereyo ku mobs. Most of them go to mobs. Kati munengo otandika. Wacho gamba planned. Banira planned. Even I don't know what planned means honestly. You don't know what planned means. Anti planned kids be bana abaana nga bamugenda kusomero babatwalira mu motoka. The entire family takes you back to school. You have like 4 boxes of milk or inasma juice. Aomba siri. Akati awotegedde ogwa mu category yange. Webale nnyo. Weba ekyo kireke. Wambadde nebuza planned. Kitegeeza ki. Well, challenges is facing nga wakatandika for an upcoming artist. Of course, the main thing is financial. Music etaga sente. Music needs a lot of money. Era I give Obanchi Gambe credits. Thank you very much. Manange wasomo luzungu. So I give so much credit to these guys abaliao. Anyone whose name you know out there. Abate semu sent. Yes, because it is very, very expensive. Obera onotula nogamba bane. Shouldn't I just go and buy my capotion beans in the mere yange? So it's a sacrifice. A better sacrifice. Nenga wena gambye ebintu obikola how you can manage. Togenda beera onewetta. Woba osobola okikola. Oba tosawo okireka. Kati osobola giving up nga sente zigaanyi nga zibuzizo n'okawa waekambireke ku hustle nayo joyise. Sente tezigaana in one day. Leero zisagaana encha n'ofuna n'ogenda n'okola ky'obadde oyagala. Osabeerawo ng'olina plan ya music video, you need some good money, you need the photographer to be there, nga sente teziriiwo. Otandika kati olina obeera with that business sense. Okay, now let me start saving. By this time, by December, I should have got at least half of what I'm supposed to use. Otandike project, obasasule initial deposit, kasito obo maliriza, obo ina that car thing, you know, I have to finish and my thing gets released. Olaba mbyoyogedde byonna nkuwulira ofa nnyo ku video shoot ate wali ku marketing music. Marketing music nina handler wange yangamba mbu simuyita manager muyite handler era handler wange kati yabikwasaganya n'okundeeta wano biki byonna yabikwasa kubanga ogetinga overwhelmed by the way. With a lot of things. You can't do everything. Gwa ino genda mu studio. Gwa ino gwa boyfriend. Oshitegera gwa ino beera no boyfriend. Gwa ino kufanana bulungi. Gwa ino genda composing a music. You have a lot. By the time you sit. Nebi no mbushoot bichi. Most times ya kwasaganya ebintu. Handler. Wakati handler is another way of sugar coating manager. Nze simanyi kuba yagambye. Sawa zino simuyita manager lwansonga muloda ayinza obeera nga ina kasente ngaga tu sponsor nga naye kati oli awulira manager aba alooza nti no already akasente kaliwo kati walaba handler agamba nsawa ku investinga wano kati oli aba manager ayina kaki akasente yabeera manager nabeera ndoza mukategere banaye omugagga wobeerawo omugagga. Don't threaten the mugagga nti waliwo omugagga omulala. Wabeerawo omugagga making sure nti afiiringe nti alpha ali mu kifo. And omega. Walafunyeyo ko omuntu akutekamu kasimbi. Nakuti investinga munaga katika nkoyo milioni nga 3 zizo ogenda oteke mu project. Nedda mwana gwe sijja kulimba nde. Ngani azikuwa. Katubere mu normal setting. Normal setting nkera kumacha ngenda nenkola ka business nenkola ani agenda okujja atambula kugambe. Mpozinga I don't know you an outgoing person overa out so much. Anti okujja nakwegomba wali mu video ya who got the keys to the beamer. Mpozi wano engeri jenze wano n'okyogerako osanga ondeetedde omukisa nyinza okuva wano pam. Ne bakubira sino ya handler. Oshitegeera. Pa.
era kansabe ofunya handler Oshtegera. naye anti mbuuzi manager ajukira ndina handler kati wetaaga manager ayinamuko kasimbi Oshtegera. naye kati obuzibu obuliwo ogenda ovuva ewaka n'ogenda mu church ova ku church n'ogenda ku business kati olowooza gwe manager ogenda musangawo kati I have to change my lifestyle. to which one Atenze manyi gwagenda okumpa Kambuze. advice. Gwangambye. mukola nange noonya manager ndi mubi Wakati gwe wanga matiro toina atenga gwe I know you're more outgoing. Obera outgoing. Kati that meaning going doesn't help. Kati beera mukisa. naye okimanyi Kibeera kino mukisa. ebiseera ebisinga abantu ng'abayimbi abagundi babatekamu ssente Bani. babba baabwe Sure. kyova olaba era kangambe ekintu bw'oliwulira omuntu ng'agamba manager don't confuse it no for manager wonder. don't confuse wowe omuntu ng'agamba Nkitegedde, manager nkitegedde. era omuntu watu oli kintu saa kitegeera bwekitewe kibeera Nkitegedde. Kanzireyo njogere naye. ani handler Oyo manager gongamba oli Manager. oli. Ngenda omugaye munayesewo ebintu oba tebiyitawo bireke bigende Okitegeera. wali ogetinze call sexually harassed Probably. no you've never Kangambe been in in an that office setting. wali ogenzesa bamulimu 6 hour mulimu already mbadde nkulayi. Nenga nga omanyi sometimes ba supervisor. Olumu bate bamanyi they are sexually harassing you. by the way they don't Waliwo abantu there are some men who are there nga they just touch anyhow. Ate bw'otabagamba they will continue doing they continue doing it. Naye nagambako supervisor of the supervisor nalekera olumu bate bamanyi there are these men who grew up with sisters and women kati bo bali balooza buli omu ali free with just buli omu sister waabwe buli omu n'abalala bakimanyi si sister wo kati nga banoonya we bayitira Kati ku bayimbi bonna bonna betulina e Uganda especially the ladies the female wani gw'oyagala okukola naye sisaagamba nti no waliwo omuntu ali specific kubanga saagala cutting my opportunity omanyi ndi marketeer kati as a marketeer you know that marketing skill oba teyagala cutting opportunity kati we mentioning ono oli gwemba abadde ali ku TV sawa zino nga yagala agamba agenda akole n'oli nedda nze as long as waliwo omuntu nga the name is out there as long as someone's name is out there so some right now collaborations zoyagala ng'ofunamu ng'oli erinnya lyo liri out there out kubanga of course now like you see the big artists are also trying to bring up us upcomings kubanga we have reached a point where we are trying to promote our music out of the country so they are trying this and this and that naye nina gwe ngenda okukugamba oyo ne wanaakuweera ku bwerere tokkiriza bagamba nedda kakugambe bagamba nti n'oyo omuntu wakuwa kolabo todda ngulu ogenda kyogera wano sobola kukyogera so nange mumutya tovaawo olimba billa era oyo ye wagamulo agenda kuwa kolabo I don't tokkiriza from a sister to a sister kiriza ali ng'obazo kikuba oyo mwimi bagamba kassa kwa kolabo bwati kabaka weddemu oli upcoming kabaka weddemu kati mu basajja ndi gweyagala okukola naye this specify awo tebanyiiga reason why ngenda specify kubanga already unsupporting Apass ekyogererawo sinti nooba njogera naye naye mbaddeawo nga omanyi ng'oli awo gamba bannange ani asobola abeera mentor wange you need a mentor who is also in the same field yes of course agenda okugamba ebintu nenzuuka ku makya oba omuzimu ki gwabadde gunnyingidde ne ntandika okutextinga aba artist bonna I was texting all artists ku Instagram nani Apass namba emu Shiba Cindy Navio Joshua Baraka ngendolanga Apass replying kati soko message yali egamba ki hi Apass I'm a big fan of your art. I'm also a young artist. I'm kindly requesting for guidance on how to proceed with my music. Nemusano musaba, can we do a collabo? Yeah. Nenga you're just asking nayo manyi tagenda responding. Amaze ngendola banga responding nze. Ate nachi making a worse na following. Na kufollowing no kufollowing. Mama nazirika. Gamba walai. Nazirika. Kati mu bantu bonna Apass yeka yakuddamu. Apass. In what then, time mubudde ngachi chamutwalira banga ngachi it was I think even one day's time there was a Charlie just Mokisa era nampa so much encouragement nagamba no don't worry we shall work together for you keep working era bisaid bisinga when I post I have to make sure I keep posting kubamba Apass abalaba ogenda olaba the goat kataba observing kati kenyina jakera kumacha agambe
nkuwadde collaboration tawulira ng'oli ku pressure ng'omuntu nga Apass akuwadde amaaso. Not at all. Sometimes I think it's also a gift from God obutabeera ku pressure. Kuba abantu bakubira amasimu nagamba serebu biki kati when is the next song coming okitegeera those kind of things that's why people get depressed. Omuntu getting depressed nga ka pressure kali too much you know your pockets intino pockets teziri nungi nnyo so actually abantu olina batwala ku pace yo when you over or you better consistent. No, of course you have to be consistent. And now when you are more consistent, sure. 7 months in about what months thing have nayo. No, plan the kid. Auntie Kati, you have to be smart. Ngawe marketing. Don't make people forget you. Tukiro Charlie upcoming. Ato twale 1 year. By the time you're coming back at ojabera that artist better upcoming year after year. Kubanga you need to keep. Tomanyi which song will blow. Ne music wo muteka mu genre ki? Mainly I do Afrobeats, I'm a piano. Mainly ate music wange asinga ali mu luzungu naye soon ngenda baleterawo some kaluganda. Yetu mixingire mu. Ngenda ba mixingira awo. Muna abantu ba 21 questions asisi bayo kyo basuubiza. Bannange mugende first of all before any other thing musoke mugende munonye Cindy Kodz mulize nakupenda. Nchagala mugende mulize nakupenda. Nakupenda ye latest. Nakupenda ye latest video. Era mugende mulize nakupenda waliwo toxic love waliwo made yo jobadde ngambye jobadde oyagadde waliwo dark skinned wali dark skinned ngaze ngo just oyagala kuliza kalimba kaba dark skinned kwaga bisere bisinga buli omu abeera brown ningamba bannange ate mwabali ko mwabali dark skinned ostegera ningamba ba dark skinned bannange nga mutwerabira nnyo nembateekerayo ka dark skin naye nakupenda is the latest kati pawatalina bina ogera tuterayo ddi tawali nyashires kati engeri gye tukyogeddeko kubanga munnaye netagayo oluyimba abantu baliyo bamanyira nnyo ate ennaku zino there are so many nyash songs katulina we need to bring a kanyashless oshtegeera nammwe mu trendingeko tulina trending ate tebajja beera nga they are taking all the credit kakanyashire oshtegeera tujja yonga buli omu ng'akirabye akanyashire Cindy kasitooka banange mugende munoonye Cindy Kodz listen to my music is so beautiful mwena mbagala nnyo mwebale kwagira Spark TV banange njogedde oluganza Oh my God, thank you so much. Oyo nabadde Cindy Kodz era nga njala kubanga mbagamba temwerabe kwa downloadinga Numida agenda ku Google Play Store download that app gonna munango omusuubuzi alina business banange the only place you're going to get money nga tekuli musingo nga bakutode ku pressure ye Numida app yokkayo kati otaga musingo just national ID yo nakuba na smartphone tekeme ebibuzo baba kubuziza ate munange olondeko diro yagala okubanga ate loan yo odsasula munaku 15 munaku 3 munaku 45 munaku 6 bana esalawo period jo yagala okuba nakana kasimbi ate munange okasula nayo ngero kujjukiza omuntu kasita kuola sente ale nawe n'omuddiza mu budde oba ate otekawo enkolagana ey'amaanyi so munange bogamu munaku 3 genda bansasula munaye n'osasula munaku 3 bajja kubanga ate bakuyamba oguddako okufuna kasimbi akasingawo ke wafunye so munange Numida eriwo kubanga etaasa gwe nga nange bwennyiriza nawe jeteke munaye solo kubanga munaye tamuza business yo obulamu butambule bulungi ng'obwange mbagala nnyo see you guys tomorrow I love ya